Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamuloga. Kino kiyige. Omusajja ayitibwa Labid omujuishi yaroga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eddogo ne limukwata. Yafuna akasanyirizo ka Nabbi najjamu enviiri za Nabbi. Mu kujjamu enviiri nagenda n'azizinga mu bifundikwa 11. Mu bifundikwa ebyo mwe yakola eddogo eryakwata Nabbi. Mbalamusizaako nnyo bannayuganda mwenna abampuliriza n'abandaba wenna w'osinzira okundaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kanzikirize nti muli bulungi. Vidiyo mugirabye. Sheeka waffe ng'atusomesa ennabbi kyekyamubaako. Naye ninayo akabuuzo katono nnyo eri mikwano gyange Abasiraamu. Temuyinaayo bintu birungi nabbi bye yakola bye musobola kusomesa abantu abaagala okusiramuka byayinza okulabirako ne bagamba mu butuufu obusiraamu bulungi? Eva tuwulira ebyo ebitategerekeka. Kati ffe ng'Abakristaayo kitukanga era y'ensonga lwaki mutuuka n'ekiseera ne mwagala mukozese empaka Abakristaayo okusiramuka, kubanga ebintu byammwe bye musomesa ku nabbi wammwe ffeene ewaffe ate tubirabanga bivumo. Kubanga bw'ovaayo n'ogamba nti Nabbi Muhammad baamuloga, kati ffe teri Mukristaayo yenna asobola kusiramuka lw'ekyo, kubanga ffeeno Yesu gwe tuyina ye n'eddogo n'abaliko eddogo bwe baamulabanga obulabi. Makko essula ey'okutaano waliwo omusajja yasulanga mu ntaana, Bayibuli emwogerako nti yalina region namba ey'emizimu. Naye bwe omusajja ono bwe yalaba Yesu, Bayibuli egamba nti n'agwa wansi, n'emizimu ne gitandika okulaajana nga tannaba na kugigoba, tannagyogera nako. Lwaki? Kubanga Kristo yaliko ekitiibwa kya Katonda ekinene. Kati bassebo ne bannyabo, buli wemuga nti nabbi baamuloga, ene waffe kiba kivumo. Buli wemuga nti nabbi yawasa akaana ak'emyaka 6 ne yegatta nako nga ka myaka 9 ng'alina emyaka 53. Ffe ng'Abakristo otula mu ntebe n'otunula akawalako nga kava ku ssomero nga kakutta obutabo bwako, n'okatunula n'okuba ekifaananyi omusajja Omusiraamu atemye empale ayambadde ekkanzu etamutuuse bulungi nga yeebereka ku kaana akafaana bwe katyo, n'okwatibwa ekisaakaana. Kati ebyo byonna bivumu. Kati nze badde nsaba mukwate vidiyo ng'eno kwe tuli kaakati, mukozese platform ng'eno, ogende mu comment section ombuulire oba otubuulire ng'Abakristaayo birungi ki nabbi bye yakola, omwogereko birungi byereere ku luno ng'otulaga nti Nabbi Muhammad bwe yajja kino yasanga tekiriiwo, oba yasanga kino kiri bwe kiti n'akola bw'ati, ng'otuwa bwino. Kati bino bye muleeta, bino bye mwogera, simanyi oba muba mugezaako kugamba ki, naye bino bye mwogera ffe ng'Abakristaayo tubitwala nga bivumo. Tubitwala nga bivumo nga tebisobola na kutukyusa. Kubanga kambabuulire bassebo ne bannyabo, tosobola kuva ku Yesu n'ogenda n'omuntu omuloge. Tekisoboka. N'olwekyo twagala mukwate, tusomese, mutubuulire birungi ki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yakola. Mutwe ku birungi. Mutwe ku birungi nga ffe bwe tuyinza okujja ne tukwata Yesu Kristo. Kubanga ffe okulokoka tebaatukaka bukasi, tebaatuteekako kaso, naye baatulaga obulungi bwa Yesu bwe twabwagala ne tulokoka. Kati nammwe twagala nga temukozesezza mpaka, nga temutuvumye, nga temutuvodde, nga temujereze, mukwate Muhammadi mumuguze abantu nga mutulaga ebirungi byakoze. Nze ndirwedde okusiramuka, mumpeeyo ebirungi nga 5 Muhammadi bye yakola tulabe, kubanga nze buli hadisi gye nsoma neewuunya bwewuunya. Ne mutuuka okuwanika ku nabbi nti yafa bamubanja nga n'amubanja Mukristaayo, ekyo ewaffe kyakwewuunya. Kubanga ffe Bayibuli eraga nti Yesu yali mugagga n'ayavuwazibwa, obwavu bwe butugaggawaze ffe. Olaba nti Yesu Kristo wa njawulo, tatwagala mutulage Muhammadi yakola ki ekyenjawulo ekirungi, kubanga ebibi byo tuwulidde bingi.